Mipiira gy'amatendekero agawaggulu egya University Football League gyali gyawummula olw'ekirwadde kya COVID-19 gino gyakuddamu nate okutojjera ng'omwaka guno ssettendekero eziri mu 22 ze zigenda okuvuganya. Makerere University yali yawerebwa mu 2018 olw'obusiiwuufu bw'empisa wabula ekkoligo lyabwe liweddeko bwe batyo ne bakomezebwawo mu mpaka zino. Komawo kwa Makerere kulina kwegamba kugenda kusanyusa abantu bangi. Abazanyi be Makerere bagenda kuba basanyufu kubanga bagenda kuddamu beetabe mu mizannyo gino. Uganda Christian University Mukono, Victoria University, International University of East Africa, ne Kumi University bali mu kibinja E. Makerere University Business School MUBS, Nkumba, Kisubi ne Muni University bateekeddwa mu kibinja B. Kyambogo University, Bishop Stewart wamu ne Kabale bateekeddwa mu kibinja C. St. Lawrence University, YMCA, Makerere University ne Mbarara University of Science and Technology bakusambira mu kibinja D. Uganda Matters University Nkozi, Ndeje, Kampala University ne Gulu University bali mu kibinja E. Ekibinja D mulimu Bugema University, Busitema ne Islamic University in Uganda. Victoria University is not new in the history of Ugandan football. She participated in the Premier League some time back, around 2013-2014. So this time we are playing our inaugural tournament in the University Football League. We have prepared well enough. The players are good to go, and they want to give in our best. Mubuzi twetegese nnyo kubanga bw'oba olabye emyaka gye tumaze nga tetuzanye emyaka ebiri era n'abayizi nabo baliwo ba myaka ebiri era twafunye ekizibu nkiyita kizibu naye nga kya mukisa ndi twafuna abaana bangi kumpi baana 9 era bakochi babadde n'obuzibu okusengeka tiimu ezo zijjamu abantu 25 okulaba nti bafiitinga mu list. Uganda Christian University Mukono yasembayo okuwangula ekikopo ekya University Football League mu 2019 nga amatendekero amalala gazze gakiwangulako kwe kuli MUBS emirundi ebiri omuli omwaka 2014 ne 2015, Kampala University emirundi ebiri okuli omwaka gwa 2017 ne 2016, Makerere University eyawangula empaka ezasooka mu 2012, Uganda Matters University Nkozi mu 2017 kosa Kyambogo mu 2018.